oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nyate omulundi ogwokubiri abo mulala wano ku BOCAT TV. Nze Sula Ssenyonga HAJJI TITIIBYA. Atenga nkubuzaako wenna ali mu diaspora atulaba atuwuliriza atuwachinga. Tugamba we bale kubira mpozi ngate o subscribinga atebera mpozi ngate oyita naye banywanyirika kunyumirwa wekka. Njagala okubuuza Kreste Nanyonga nembuuza mpozi ate ku mwana mule munembuuza ku blessed nembuuza ku Nyanzi James waliwo Saleh Alhoshin nembuuza ku Frida Almafi mpozi n'abalala mwena gye musinza okwebanga mutuuliza abanafu bali mu Middle East, Dubai yonna Oman, Saudi Arabia, then to crossing and to compose at USA ewala yonna tubagamba nti mwale kubera mpozi ngate mbere. Kakati eno story strictly kale ne bana Uganda abali wane bakwatako ne bosanga jagenda bakigira mpola kati sagala mu abali e Bulaya mufolinge victims nga mukomye wano kubanga nkimanyi ekyabatwalayo kukuba kyeyo mulaba tlisinga musobola okuzimba ku kayumba ewammwe ozimbire muzaddewo naye kenyine okuzimbira kayumba ku kyeyo ngovudde ku kyeyo at least osobola okubeerako woli gwe nga gwe. Onako olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku tteeka Epya eryatandise okubeera mpozi nga likolwa. Simanyi amateeka gano olusi waliwo amateeka ge bayisa ne tuwulirako at least mu nkubo nti baagala kuleeta etteeka bwe liti ne tulimanya nako nga bali discussinga ne liyita. Ne lino etteeka tetuliwulidde nako nga bali discussingako etteeka Epya lino lye baleese lye liriwa Bagise Building Act, etteeka erikwatagana ku kuzimba. Gwe wennanga oyagala kuzimba ennyumba kantandikire ku ennyumba empya abazimba ennyumba empya. Gavumenti egenda kubeera mpozi nga yesalawo kitundu ki mwolina okuzimba ennyumba, kitundu ki mwolina okuzimba nnyumba kikaaki era mu space yenkanawa, naye ekikulu si kya nnyumba gy'ozimbye efaanana etyo oba eyeetya. Ekikulu nze ekinkutte gamba omubabiro ne neebuuza ye buzibu ki obuzzeewo kyekyokubeera mpozi nga ate bagenda okubeera nga badictatinga langi ki giyite kala gy'olina okubeera ng'osiiga ku kizimbe ekyo. Gavumenti yegenda kubeera nga yeyina obuvunaanyizibwa ku langi ki gy'olina okubeera mpozi nga ate osiiga ekizimbe kyo. Omutima ne neebuuza gavumenti yezimbidde abantu bano ennyumba kuba singa badoga nti yebadde yezimbye ennyumba zino nga boga nti ezimbira abantu ne bawa ennyumba, ekyo kibeera kwala alina ogamba nti kale baba dictating ku kyalangi. Naye olwedde omwana agenze ku kyeyo kyakubye ekyeyo azimbye ennyumba ye omugambe ni munaye togenda kusiiga radio wano oba green oba kitwagala osiige yero. Nze ndaba waliyo amasomero mangi aga gavumenti ageetaaga okusiiga langi. Musooke mu consideringa amasomero gammwe, police barracks, amalwaliro na buli kimu byetaaga okubeera mpozi nga biddaabirizibwa. Naye ennyumba omuntu atobye akasente kakajje muntu uyo ayagala asiige langi eneemuwa essanyu mu butuufu nga bwagitunulako bw'ati afuna essanyu. Togenda kugamba omusajja wa DP oba omusajja wa people power nti siga langi eya yero kuba ye alaba tajyagalirako ddala etamusanyusangako gwate omudictating omugambe nti gisiige. Gwe nno abadde tamanyi etteeka lino lyatandika okubeera mpozi nga lidiscussingibwako mu parliament mu mwezi oguwedde ogwa January we twogerera lyayisiddwa era lyatandise okubeera mpozi nga likola. Omukulu ye Isaac Musumba ye bbawa omukyala Salaamu Musumba bayawula ebibiina omwami w'NRM eyaleeta ekiteeso ekyo omukyala wa FDC bayawula ebibiina. Therefore gwe wenna ali mu diaspora beera nga weteekateeka ng'ojja okuzimba nti wandijja nga oli muntu wa people power nnyo ng'osuubira okusiiga akalangiko ka white ne ka red ne bagamba siiga yero gye twagala. Laba Uganda yonna wefuuka ya yero. Ate singa onoobeera omenya etteeka eryo oli wakuwa engasi ya bukadde 2 oba okusibwa emyezi 3 oba okuba byombi fine obukadde 2 n'osibwa n'emyezi 3. Naye nga teweerabira nti waliwo n'etteeka Epya erijja. I don't know ani awa ababaka bafa amagezi bakole ebintu ba mbiyite bitya oba bibateesa bye bibaweddeko. Etteeka Epya eddala erijja likwata kabyanjigiriza
lulife tukuze tukimanyi nabo bennyini abali mu buyinza nga buli ttaamu tulina okukola ebibuuzo. Kati okwongera okupima entegera y'omwana n'obusobozi bwe tubulitaminingira nnyo ku exams zajjakola. Kyova olaba tubadde tukolanga tests, tukola beginning n'ezo mid terms mpozi ne end of term. Kakati ezo zonna byonna exercise ezo zonna bigenda kuvaawo. Ero ly'etteeka erijja. Kitegeeza omwana togenda kumanya oba musiru mpaka nga amaze okukola PLE oba UNEB eno waggulu UCE ne USC. Abaffe kino kigendererwa kubeera nga bongera kusuula mutindo gwa education mu ggwanga oba kubanga ebibuuzo bino bibadde biyamba abaana bano okwejajinga ne bagamba gundi ono akyabulamu tatuula agenda kuleeta grades embi eri essomero lyaffe oba eri eggwanga. Ne kati olemedde okuteekawo ekintu kinajajinga obusobozi bw'omwana mu exams omulinzi akole finals. Nebuuza ababaka baffe ddala bye muteesabye ebiweddeyo, bye muteesabye ebiweddeyo ebyamakulu. Omwana omugyeko end of term exams olubogera kumanyirawo obusobozi bwe. Kirade kiyitiridde nnyo. Awo tusooke ekyo tukirivisingemu nga tekinnabeera nga kijjanga etteeka kubanga wandibanga waliwo ekigendererwa mu ebyo. Either mwagala tubeere nga tufulumya abaana ab'ekibogwe n'emirimu being nti tegiriyo babeere nga bali awo. So kati bwe butyo awo we tuyimiridde mujje nga mutegedde ekiri ku baana bamwe baganda bammwe n'ennyumba ze mugenda okubeera mpozi nga muzimba oba si ekyo bubanga onodifying etteeka olina okugyayoko n'akasente akawererako ddala obeere ng'oli wakuwa engassi. Tova ku BOCAT TV, nze Sula Ssenyonga, HAJJI TITIIBYA. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV